ku mulamwa. Okyusizza nno okulanya. Lwaki akusuula ku mpuuga? Edda munaye bazadde we baatuzaala baatutendeka okubeera n'empisa, okubeera omwetowaze, okutya Katonda. Era nga ffe abavubuka ffe tusikira abakadde. Naye bw'ogendako mu bibiina ebirala tulowooza eno mu bibiina ebirala nti munaye abavubuka be basikira abakadde. Naye teri muvubuka alisikira mukadde. Teri mukadde alisikira muvubuka. Abavubuka ffe tusikira abakadde. Tetugamba kusika bya bugagga nga bwe twagala okuba. Ate kati we masisikidde bya bugagga amansikidde ki? Amagezi. Mba nina agammala. Sobola okuzaala taatawo? Sisobola awo nsinze. Tugende ku mulamwa. Awo nsinze mukama wange olunaku leero nina omuvubuka wa DA agatulambulira ku nsonga kubanga abavubuka kizibu nnyo okusanga omuvubuka emyaka gino ng'ali ku sayidi ya mpuuga. Lwaki oli nnyo ku sayidi ya mpuuga ku myaka egigyo nga toli fuutu soja? Neebaza Katonda nti nali mbaddeko fuutu soja ne bankwata ne bansiba. Yemu abaddukayo oba okudduka kyeki? Abadduka eri ne mujja eno nga muzze kubega. Munnange nno nafuna omukisa nanoonyezaako ku Kyagulanyi Ssentamu akalulu okubwa MP. Era nga abaatutwala be bantu bakulu be tuyigiddeko ebyobufuzi. Era tebaatuyigirizaako kuvuma oba kuwemula. So nze kyanzijayo mu NUP. Ate nga ne NUP lwakuba munaye mulimu abantu abamu nga Katonda yabatonda bwe batyo. Twaleeta people power, ekisinde kyali ffenna ekitugatta. Ng'ekigambo wekinti people power. People power, FDC, NUP ne NRM. Sookoddemu obuulire abatulaba amannya go. Muwonge Ismaili. Naye ffenna kubanga eno kansooka mbuuza ekibuuzo. NUP esobola okweronda n'ewangula? Oba oli awo. Naku zino ng'eyina eggaali. Eggaali. Naye lwakuba nti abamu tetugobera byabufuzi. Bampuuga, Bamukaaku, balinga ne Kyagulanyi nga balina gye bagenza okunoonya akalulu nga bawangula. Naye nga tuggyeko nti kale bawangudde ekawempe. Olina w'omanyi Kyagulanyi ng'agenze n'awangula? Sirina. Twagenda e Kayunga ne batukuba kibooko. NUP yawangula? Tuve ku bino ebyobufuzi ebyokwekubisa nti kankube posita nga kuliko Kyagulanyi Ssentamu. Naye kenyini najja n'ayitamu buyisi naye nga tazze kunoonya kalulu kumulaba. Twagala anti yaliko amasannyalaze nti ate amasannyalaze gwe bagambye nti amasannyalaze osobola ogakozesa nga gakuba n'ennyumba yo. Amasannyalaze galina kukola ebyegateekeddwa. Si kukuba ate n'okuba ne bakadde bo. Kati ye NUP. Tuddeyo wali olina wogambye nti omu ku banoonyeza Kyagulanyi akalulu ka wa MP. Kusoomozebwa ki ke mwasanga? Uliza teekako kano. Nga nsula ku kafaliso y'inki 2. Fuutu soja. Kitegeeza otubalaba mu byambalo byamwawo kubanga omuntu abalaba n'abatya mukubye ejjango mutaddeko ennyota abaza ennyota ezo. Kiba kityawo. Nze ebyambalo byange poliisi yabitwala era njibanje yanziba. Naye egira ebisigaza yakuwonya. Yamponya kubanga kigendererwa kye twaliko twakivaako. Nze naye sisuubira nti tujja kuwangula akalulu kaffe tutwala omusango mu kkooti batuggyeko emmotoka ate omusango tugugjeyo mu kkooti ate batuddiza emmotoka. Zikyali soko kaddemu ako. Nali manyi bwe tuwangula akalulu kaffe tujja kugenda mu kkooti etuyambe tuggyeyo obuwanguzi bwaffe. Mufune obwenkanya. Naye munnaffe yatwala omusango mu kkooti ne bawalula emmotoka. Bwe bawalula emmotoka omusango n'aguggyayo ate ne bamuddiza emmotoka. Kugamba yabagatta obwongo. Nze sikyali ku byebyo ate emmeri eri gindi eri Kenya emmeri emmeri ejja kati emmeri twagivaako eggaali. Twalaba bwe bagizimba wanene ojja ku parade. Ate eggaali erimu okuwemula nze eba gaali ku nze. Erimu okuwemula.
tosobya towabulwa akati mbadde natawabulwa emyaka 4 nga nkalakata ate nyongereko atawabulwa emyaka 4 oli etibuhabulwa mu Luganda kyeki oli etibuhabulwa simanyi kyekyo osobola okwawula 0 ne O 0 ne O byebimu lutawabulwa tebamuwabula myaka 4 nga tukalakata ate no naze nayita wabulwa myaka 4 nze mba nkola ki owena kunonya shiddako zinjagala kujja oyo omuntu nga niwe baba bansibye asobola okunzijayo ofuna otya ekirowoozo n'ogamba kati eno bibeera biganye mpuuga labika yalimu omulamu lwaki si nandala mafaabi lwaki simmawo oli mukyala si bwe kiri omuntu wabanga alina byakusuubiziza okuwasa okukuba embaga nono akusuubiziza naye nga takuwadde ogenda n'aliwa bibuuzo bizibu ebyo okay Bannayuganda fenna nno abamu bavumiranga Kyagulanyi Ssentamu nga tulowooza bakyamu era oluba awo nga tubawalana naye batusibyeko abakulu abamu ne bagenda ne bateesa n'emusibe oba bateesa biki naye ekikulu nze navaayo kakati ono atayagala kuteesa nnemere mu kkomera nono ateesa nenvaayo ogenda n'aliwa kyembadde nono ateesezza nenvaayo obadde obuuza kipozi wamala bbanga ki mu kkomera namala mu kkomera emyaka 2 n'ekitundu ng'oli mu kkomera infact 3 myaka 3 Kyagulanyi ajjako mu kkomera okubalambula sijjukira ni obuulyawo sijjukira ni Mpuuga namulaba yajja emirundi 2 mu kkomera nga balina emukaaku era mukaaku mwebaza nnyo balwana nnyo tuveeyo twavaayo so kakati ate oli atayagala kuteesa kale abaana batusibye ku lulwo baba batusibye ku lulwo n'olemerera okujja okutujja okolerani ekibuuzo Bannayuganda oli atusibye naye nga gwe toyagala bateese tuveeyo oba okolerani ekibuuzo nze bandaba alabika abakolera yabasiba obadde owuuza ekibuuzo ng'ate si byangu so bannaaye Kyagulanyi Ssentamu namuwagira nnyo nalwana nnyo nasula nga kafaiso yinki 2 ewakaawe kubwa MP ate bwe yajja mu bukulembeze ne tulowooza nti ki nga Nsula Magere nti ye muntu omutuufu naye n'ennyimba ze yayimba nga nalowooza nga ntuufu kubanga bw'ojja ennyimba we za education yawe zisomesa eggwanga obulute butwawula Bannayuganda tetweyawula byabufuzi si yabimba akati ate gwe lwaki osindika ate bafutu sodi ate bavume bannabyabufuzi akatambi kakyuka so bino tuli ku byabufuzi anti wali yali Bobi Wine kati wano Kyagulanyi oyagala kunzizayo eri emabega mbuziro ne osibye ebimu kyagala okuŋŋamba tugende mu maaso mukama naye bakyakugamba ebyo oyi Bobi Wine temwagalako nti ayina engeri gyakwatamu Bannayuganda n'atukwata obwongwe naye nze dayika siri olaba gwe wavaayo gwe yasulako ne kafalisa akamu ng'onoonya akalulu ng'olina ne musimu ndabamu ka audio ka video nga kagamba nsi yagoba enjobe musimu yange so Bannayuganda tuve mu byolwali tuleme kubuzaabuzibwa twagaba n'ebyabufuzi nga ne bw'aba ayogedde owulira nti mutuufu ayogedde Bannayuganda twetaaga bannabyabufuzi nga ne waaba nga waliwo ekizibu kyonna ng'asobola okutaasa asobola okulwanirira si be bano kambagule ngende ndye mumpe ngende mbeereyo kati kaadi Bannayuganda kaadi bazigula buguzi naye nga n'azigula ali muntu omu ate Bakyagulanyi batubuzaabuza bonna babba ku mugaga ogwo yagabye obukadde 10 kati mulimu abasajja abasirifu nga Bampuuga tajja kwogera kubanga alaba bw'anayogera nti Bannayuganda
fina omugagga omu yatuwa abantu abalonda bajja kubanga kwegamba abantu abakoze eki abatatuwadde kyakusalawo so basirikira ebimu naye lumu ennyumba keri vaako akasulya mujja kutegeera ab'ebiwaani n'abatali babiwaani so tulina ab'ebiwaani kati njagala omuvubuka akyali eyo akyali mu bwa foot soldier bubaka ki bw'oyinza okumuweereza azini okuzibuka amaaso nga gwe bwazibuka amaaso ekifaananyi nti n'olaba ekitangaala mwoyo yakulabikira okay nsobola okwogera ekintu ekimu ng'oli andabanga mulalu naye bwe tuba tuzuukuka tusaba omwoyo w'amagezi kituufu tusaba Mukama Katonda atubiikulire ebimu bw'owuliranga omuntu omu ng'alina ensonga gy'awa n'owookubiri n'agiwa n'owookusatu bwebanga balina gwe boogeddeko tolowooza nti baba bamuwalana naye saba mu mwoyo w'amagezi Mukama Katonda ebigambo biba boogedde obirowoozeeko Mukama jakuwa ansa kati ng'okyali futu soodya nga tukyasobola n'okulonda omukulembeze ne tulonda naye obuwanguzi bwe ne bumulema okujja empigi ku 10 mmeka ku 10 mmeka ayagala kuŋŋamba nti embalala yabugyayo ku 3.5 nze nabadde embalala nembeera 44 tro ne Kamwenge era nvuddeyo okwo nasimbudde kiro nkomye ntuuse ku makya ssaawa 3 ebinnya ge mafuta tukyalemerwa okuteesa enguudo bakola batya ate tuwe kubambu simanyi oli yali 5 ate ono yali 10 kati saawa zino kali bwe baba tebaalidde bakoze ekyeteeka teryayiseewo liyiseewo olwaleero kati bwe basasulira kaadi asobola okuteesa nti etteeka lireme kuyitawo era kino mbabuulira bannayuganda kuli baleeta bali era ekyamazima kiri nti kati saawa zino bali bakuba baveewo baagala kuleeta balala kwa kati bano bafunye bayinza omanye omuganda akuyita okukola 10 bwe babalekawo bajja kukola 10 kati baagala kuleeta abalina amaddu kyekiriwo kati kyova olaba etteeka lino baalireese terigenda kukola ku bannabyabufuzi wabula likola ku ffe abalonzi ffe abanoonyeewo akalulu naye naddala bafotosoodya oba mutegedde fotosoodya byonna bikola ebyobufuzi bikole naye ng'etteeka baalireese kunyigiriza ffe kukwata ffe kutta ffe Kyagulanyi tebajja mukwatako oli tagambwako tawabulwa myaka 4 naye azze mwaga yakamala ena mu byobululu kasaafuka mukulembeze emyaka 4 tawabulwa nga tulina nowana Mukama Katonda atuyamye emyaka gigenze nga gimuubira akatambaala kati ate ng'oleeta ono ali mwana nyajja tufuge myaka 4 nga tawabulwa ekinana wanawoleza ekinana olaba myaka 4 mu byabufuzi tawabulwa so bafotosoodya amalala tetugeetaaga nnyo mu byabufuzi okuvuma si kyekijjawo mwami Museveni okukuba ebibiina si kyekijjawo mwami Museveni okwekuba naye kintu eki ebibiina kwegatta tulwanyise mwami Museveni kale bw'abanga Kyagulanyi mutuufu yali asobola okugamba nti kale mpuuga wali 5 naye tulwane tukole ki tujje mwami Museveni bw'avaawo deni ogambe nti gundi gwe wali 5 nga maze kwegatta kolera wamu oli agenze nimulyoka mugamba kati gwe Uganda wagigaba nadda kati gwe vaawo naye temunnabala kujjawo omugaga gwe mulyako ate mutandise okwekuba gwe ng'omukulembeze ofunirawa ye okoleraani obanga okuba ono gwe bawadde 5 naye ng'agabye 5 tomukuba okoleraani Uganda naye Kyagulanyi akyali kukyusa gavumenti ffe abaali babaddeko naye nga tannaba kufuuka MOP tukyanoonya akali akalulu kubanga jjukira DP eno yaleeta Kyagulanyi lwakuba Kyagulanyi tayogera naye nga DP abyegaana
nga twalinanga nezi meeting DP ngeleta meeting ono Mawube munasonyi wa Uganda sire lulimi lwange bamuyita Mawu Mawu nga bamwega yaba DP aveo Kyagulanyi je nga twaliko ne makage entinda ne baweereza polisi ne tugende wankulukuku ne baweereza polisi ne tugende wano wa Dr. Mayambala wano ku Salama Road yao bayita ku Kiyumba garden eriawo ninga Mawu yakuba yayita polisi ne bagoba meeting polisi ne zitukuba kiboko nga twaga Kyagulanyi agire ku DP Kyagulanyi nova ne wakana nti DP se yakuleta nga namwe mwayiteri kubanga ekigendero ekya kuleta people power bibina twegatte Kyagulanyi ajje ku bukulembeze naye nga agira ku DP kakati bubanga Kyagulanyi nga kyasobola okuvaayo mu kamera n'agamba nti Harmonize nereeta kati mbangu abaye n'ekiti kyatulaze ekyalandi mulimba kalike nakugambye nti ffe abavuka tulowooza nti twezaala naye nga teri muvuka yezaala teri muvuka alizaala mukadde tulina okuddayo ku nnono y'abakadde baffe abatuyigizanga nti omuvubuka olina okweyisa obulungi omuvubuka tolina kuba mukyalawo omuvubuka obeera n'omukozi gw'okozesa mutwale nti naye muntu tolina kumulagira nti emmere nga tona bakola ki oyinza okumusanga abadde alina byakola tambula mugenda ogula obumpankimpaki paka wanajjulira niwankubadde omusasula naye munaye eno bafutu sodya batuyigiriza munaye ovuma bobate ovuma totoka kuvuma naye okuwemula nga tulina abakadde baffe tulina bakodomi baffe ntuba nga tuwemula ate naawe akulembera ekibiina omwana nawemula nga nawe omutululidde bwoti naye nga naawe olina abako n'ab'emikwano so byofuzi bya DP mazima na buki nabwenkanya mwene UP munasonyiwa ono gwembadde naye olwaleero yaliko fuutu soja yasibwako mu kkomera emyaka emeka emyaka 3 tugenda kumbomba olunaku olwaleero ka programu kaffe kana akalungi naye nja kufuna olunaku mukomyewo atulambululire embeera y'ekkomera gye yamala emyaka egyo 3 ng'asibiddwa ku byobufuzi ate ebya Nuupu Kyagulanyi w'ataabayambira akatalekeka bazadde bannange abaana tukola ensobi naye nkimanyi nti olina omwana eyo nga yavaayo gwomanyi ali mu Kampala mu Uganda bakuyita omwana yawanguka yawanganguka oba yewaggula najja mu Kampala gwe n'olowooza omwana ali mu Kampala kubagenda mitala w'amayanja then okwewaggula kati gwe omuzadde ng'olina omwana yava ewaka ng'amaze emyaka 6 olowooza ali mu Kampala ebyaddala abaana bamwe bali mu makomera abaana bangi betwali nabo mu makomera nga batugamba nti munanyize nno bakadde bange balowooza ndi mu Kampala kuba naddukayo buddusi ninga bali mu makomera mubanoonyeeko ekaterekeka mukama wange tugenda komawo fuutu soja ono retired fuutu soja atubuulira ku bulamu bw'ekkomera yatuuka atya okugenda mu kuba kyo tukitegedde nti yasibwa ku byabufuzi ebya Kyagulanyi naye atuuka atya okuvaayo ye bw'avaayo yasangawo mbeera ki sigadde ndi nabakoza Zaituni Lwasampijja sibula kwatulaba bannaye tuli mu kaseera ka byabufuzi naye twebeereremu omukulu ye yateekawo bizinensi twebeereremu tukole ng'oli